Ugandans in the UK demanding Today, we have a leader who is an imposter in the government of Uganda, who has decided to connive with the lawmakers, the leaders of Namibia, to arrest an innocent man unwillingly, forced him into exile. Now, ladies and gentlemen, this might seem a simple issue, but it spreads a side effect where some of us cannot even go back to Uganda. Ladies and gentlemen, as we're here today, that some of these things carry on Ugandans under the who carpet, are demanding but they resonate for the somewhere else. safe return In of their king, Street in the United who is Kingdom. believed to be captive. We are not aware of people making noises in Namibia. Namibia. Attire we can't describe. Yet the king is the traditional attire of Uganda, has got palaces in the central region of in Uganda. With a tribe called the Baganda. They And are demanding from the tribe of the that he Baganda, brought back to his that's where we kingdoms get the name Uganda. and around the people that love him. And believe you me, Queen Victoria was so impressed at the time. I've got a little leaflet that you can take away and They actually sent leaders to Uganda to emulate the system. Ladies and gentlemen, this is a demonstration by Ugandans in the UK protesting and demanding for their king. Demanding for their king. Loud and clear. Yes. Here they are. Here they are. They're demanding for their king. They're demanding for their king. Ugandans in the UK demanding for their kabaka. As the poster says, as the poster reads, where is their king? Where is their king? Outside the Namibian embassy. Outside the Namibian embassy. They're demanding that Namibia stops conniving with a legitimate regime in Uganda. And they should reveal the whereabouts of the king, Mwenda Mutebi II. They're demanding. Where is their king? Where is their king? Outside the Namibian embassy. Outside the Namibian embassy. They're demanding that Namibia stops conniving with a legitimate regime in Uganda. And they should reveal the whereabouts of the king, Mwenda Mutebi II. They're demanding. Abantu si basiru
waliwo mwawule social media ne ground. Social media is propaganda, obulimba bungi, folds nyingi. Kati abantu si basiru. Abantu ku ttaka bamanyi nti oyo asobola okukola kino bitasobola kukikola. Si basiru abantu bageziwadde nnyo. Muntu akuteekako ekintu ne kikutambulirako. Tewali buzibu ne bwakiteekawo amazima tegeekweka. Nti omuntu yenna ng'ayokakasa amaanyi ge n'amazima laba abamulwanisa. Kyekiri ku principle wange. Abamulwanisa bwe batunuulire bonna ge maanyi ge n'amazima ge gamukubya ge gamulwanisa. Abasajja batuze n'otugamba nti era munnange waliwo abakulembeze abatendeke entitlement yalina musaayi gwa green fe tulina gwa white. Waliwo ono munnaye yakuzibwa atya muntu nganze. Ate nze Ana nyo kinjira kugamba nti ku live TV Ana buli wojja nyeka abadde mu Machinde East abavuuka bisatu obulamu bukoze eki bukyuse okuli baganda be mikwano gye n'abamunoonyeza the first 300 around his life. Exactly. Bwavaawo Sekidde Robert najja bisatu bugenda kukola ki kukyuka okuli baganda be mikwano gye n'abamunoonyeza akalulu. Sekidde bwavaawo Ana najja. If we have that kind of change tugenda kulaakulana naye gwe oyagala obeerera ebisanja mukaaga era abo basigale nga bakulaakulana nti okunyikiza obulungi agenda ye tewali agenda janyikiza omukulembeze yenna nti okunyikiza obulungi tosobola kunyikiza mu kisanja kimu. Njozi nagamba abantu banga ndiyo ne mbagamba omuntu omugabi tamala kufuna n'akuwa mulekerawo bagamba kantuukeyo nzije omuntu omugabi aba n'omutwalo n'akuwako 10,000 n'asigaza akakaaga. That's it. So that is why we are saying, we are advocating change should not just come. Now all of you people are leaving the entertainment industry. Listen, you're going to be very busy. The stakeholders, Bobby Wine is too busy for us. We're to know leader the stakeholders, Mwami Rutaya, na abasigade manager wa Rema Kayemba Solo. Industry tegwe no manje tuli mukola kiri kimu fe tulina honesty kubanga tukulidde mu ndongo. Honesty tulina tutya tumanye ekyokolera abantu tutubeera mbe ba customer. What are your plans for the entertainment industry? Because we're talking about Uganda's entertainment industry. Inako kale ne webeera 5% contribution. Entertainment industry kimanyi mbo Ana baagisuula. And it was intentional. COVID yali wakulastinga ennaku 36 zokka. 1 year. Omwaka ogwokubiri ogwaki ekyaguleesa was to cripple the entertainment industry because the president saw a young man on a ballot paper n'abuuza ono muvubuka akola ki nti mudongo ennyumba eyo yagijja mu bidongo mulimba nti yemu yagijja ate biiki eyo mu bidongo mulimba nammwe ate emmotoka eyo nti mu bidongo nti mulimba kitegeeza eno nightlife erina ssente bweziti nti eziina. What are you trying to say? I'm trying to show you how they crippled the music industry. The second lockdown in Nakubisatu Munkaga was intended to kill nightlife. It was intended to kill nightlife. Social media kuliko abalamuzi kuliko ne baloya. Lawyer antuuse. Bendera eno ya Rainbow. Bano abavuga Nozani bypass. Bendera eno yaba Rastafaria eyonzikiriza. His Excellency ku kitogi kye kwabaddeko kala 3. Red, green ne yellow. Tunulira bendera eno ojawule n'eno. Rastafaria yabo basinga Jamaica. Begenderezo kakati mujja ne mubukira ebintu wano. Oloko mena be muyisaawo kati muddide kuona bakachera abakuba kerere balumonde temanyi kye boogera ontegedde kala zizegende zaade ku kitogi wano nga tonnaba kuba kerere eno generation yogiraba wallahi tukwate sinu zituyamba kuba bukubi ndi alo nedda buli kimu tukikeberako naye bwe besimu ekuyamba kukuba bukubi na kugenda kwekubya bifaananyi ku snap da ku mapesa bendera zine bbiri zaawukana nene eri ku kitogi kozesa nnyo omutwe eri abamu nga mwasoma bya magulu abalanga mwasoma bya mitwe abalanga mwasoma bya mikono kati fe tusinga kukozesa mutwe
Kyagulanyi yabadde ayambadde bendera y'abarasta ebeera kuno ya kala 3 tunula kala za rainbow otunene zino tugenda kubatwala paka kuwulira bubi anti ffe tubeere eno ku ssimu buli kimu tukikebera bwe muddeyo ne mwefumba ne mwepima mweyita bakakuje tugenda kubatwala paka kuwulira bubi musimanyi Kyagulanyi ayagira ebisiyaga omuntu alina abaana alina omukazi nga buli waddadda naye munonye ekirala kyemwekwatako Kyagulanyi tavumanga kabaka era tavumanga Katikkiro by the way sikiwulirangako kababeerawo bonna abakungu ffe bamuloddokayi ffe tubanja kabaka